endala ebadde ku mbeera eyo. Ndugga yabba ssente z'abalwadde be yatwala mu ddwaliro abaagwa akabenje. Ssente zaabwe zibalina empitirivu ennyo obukadde nga 10 annange mujooga n'azibba era bwe yawaayo nga twabiraba wano n'awaayo simanye emisipi ekisaawa ebisawosawo teyawaayo yadde 10. Kaakati Ndugga abadde naye mawulire nga munyiivu nnyo n'abayamba mugamba mutyamu nababba. Kaakati Ndugga ye yafulumizza oluyimba n'agamba kambabuulire ebyali ku ssiini ya accident batuwa oluyimba lwa Ndugga awo kwefu. Production. Nali mmanyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Nze nakula mmanyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Naye nkizudde baba bakoowa bw'oyamba omuntu ate nodda ku ssiro. Nange okuyamba b'Alimpa tebwali busiru. Nakola mwoyo gwa ggwanga ntaasa obulamu. Mmotoka mmeka ezo zaayitawo nga mwalimu n'ez'abayimbi bali bwe munywa essadda. Kyokka be nayamba kati bavuma nze bunaku. Bantaddeko n'ogw'ensimbi mbwera nanyaga ndowooza mu nvunaana lwankima gye naleka ku kkubo. Ogwo gwansinga Alimpa sonyiwa. Nali siyinza kuleka kuleesa fiire ku kkubo. Bundeeta enkima gy'oli ew'omusolo. Alimpa wandisiimye kwe kubanga wona saasira akabuye ne kuleesa abaafiirwa obulamu. Singa nakuleka mu mwala n'ofa obulumi. Maama Fiina yandiwadde mufu. Kale gwe wandisiimye kubanga natoba okutuusa emulago giyagusanga nzikuwe. Efamire eyo gigambe ekendeeza omululu. Singa wali ofudde ku mabuko tebandyetemye embali. Banange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama. Bwe nayigiriza eddagala bwafunyemu olungu bwangu bategagananze. Buladamabe yawonya enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita omubantu. Maama Fiina bawonya akazibu bwe bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza. Lutalo gwe yawonya ekyakyate yayadda ku mukyala we wakasoma empapula. Bwe nawemmera awo n'enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ng'omya afumaze. Sinze nzekka ayambye n'envumwa bangi bayambye ne basasulwamu maziga. Penge yayamba likodi erono lutidda ebyavaamu buli omu obiraba. Nga bye yayamba okubalira ensi ebalabe be balemesezza n'omwana n'atekkanisa. Pikipiki be yayigiriza okukola ennusu be balwanisa kampuni y'edde ku ssiro. Biyigidde mu kaso w'ekimbi bangi beeyawo amata abawumya ennaku. Kyokka beeyagabira bwe baatandika okukola be bamulopa tyavuba buto bamuzze ku ssiro. N'omugagga Busuulwa era bw'ati bwe yakola bammanajja b'amaato yagabagabira. Kyokka beeyayamba obawonya obwavu. Osanga bamugeya engule eyo ku bbali Busuulwa yadde mu kulunda nte. Oba ebyawongo byamugaana amazzi. Abantu salimu salaafu by'okuyamba abanaku bapulomota bonna mwafuna ennusu. Kyokka be yawanganga be bamugeya ku bbali mbu yakuba ddiiru buwumbi n'atuwaako 10. Naye omuntu alisiimwa ddi mu byakola nga ne bennajja mu mugga bansasuzza bivumo. Producer Lefulandi bayambye enkumu naye bayamba be bamubba. Kasuku si kyakunenya ne bw'okola ettima wandibaaba oyamba bakusasula mu bivumo. Banange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama. Bwe nayigiriza eddagala bwafunyemu olungu bwangu bategagananze. Buladamabe yawonya enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita omubantu. Maama Fiina bawonya akazibu bwe bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza. Lutalo gwe yawonya ekyakyate yayadda ku mukyala we wakasoma empapula. Bwe nawemmera awo n'enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ng'omya afumaze. Muyige okujjukiranga abo bayambye mu lumi. Ne bw'aba mukazi nga mwayawukanye nga tonnamuvuma bissira neweekubeko mu mutima. Waliwo lwe wamuyita switi nga muli mu ssanyu. Wadde eriyo abatasiima lwe twayamba bakwasizza bawagizaako Mukama Kabuye ne Grace muwummule mirembe.
nagezaako okuyamba naye nalemwa maneja Ndugga toggwamu ssuubi wadde nga ne b'oyambye bakusasuza maziga Ssaabakabono oyambye abantu okubasomesa ennono yaabwe naye bakwogerera naye Lukwago oyambye abantu naye b'oyamba be bakukuba amabaga Safina be yayamba Simba ate be bamwefulira okumuleka mu muzigo nabuno Musaayi nga mmanyi nnyamba kati nninze lwa kkooti bagamba nabba abantu banange mundeke sikyanenya bagagga beematira abantu batama banange mundeke sikyanenya bagagga beematira abantu batama Smart Life Promotions. Kale obubaka bubadde very clear abantu tebayambika bulijjo tukyogerako wano ekyokubeera ntandikire ku ki ekisokera ddala kantandikire ku ssente alimpa ne kuluyo mukimanyi bulungi nnyo temusobola kubeera nga mwalina ssente eziddawo ne zoogeza omuntu ekyo kyonya kyogera lunye temusobola kuba nga mulina ssente eziddaawo ne mwogerera omuntu essente ezeegasa essente ezitegeerekeka ebivulu mukuba bya mitwalo 2 mitwalo 3 ne mwetala kyobola nga mukuba ebivulu bingi osobola oweza akakadde mu kiro so ekintu ekirala ekituufu kiri nti nga Hassan Ndugga watandise okuyimba n'agamba musasire abantu abafiirwa obulamu mwaka akabenje bwe twali tuva e Masaka okukola show ya David Lutalo twasanga akabenje ng'emirambo giri awo naye ekyantiise nnyo jamu yatandika otukwata kaŋŋambe tuli wano ku Masengere jamu yatandika otukwata okuvanga ewa Bakuli ne tutuukanga wano ku Masengere nga akabenje kagudde nga mayiti zikyaliwo mu kyo ne ŋŋamba naye Uganda tuyina obuzibu abantu abo bayinza okuba bakyalina balamu obanga babadde balamu singa wabaddewo obwangu ne babatwala mu ddwaliro osanga bandibadde bakola ki bawona because abantu bafuna inner bleeding omuntu wagwa kabenje abantu bayinza omuteeka ne bamunzika mu ngeri omusaayi ne gudda mu bwongo omuntu asobola okufaawo just because tafunye bujjanjabi busookerwako tafunye kwanguyirizibwa mutwala mu ddwaliro era nze mutima gwanga kyenagamba abantu benali nawo mu mmotoka ba Ivan Mulindo nabagamba singa mukama bwobanga ogudde kabenje ofuna abantu abasooka okuddusa mu ddwaliro tomanya oyinza okuwona because mu mateeka tukimanyi police terangirira muntu afudde it is only the doctor asobola confirming nti ono omuntu akoze eki afudde nti kibi nnyo nti omuntu tayinza kufuna muntu amuyamba naye bwobanga ofunye omuntu akuyamba alimpa mwali musobola ofiiraawo nga temunnagenda mu byasente nezandibadde miliyoni 10 ze mutaalina wadde n'ataano temwagalina mwandibadde musooka kwebaza musajja oyo mwenna ne famire yammwe mwenna bye mwogera bya kisiru era mwaswala nnyo omuntu emmotoka mekeza abayitako kituufu omuntu n'ateeka ne mayiti mu mmotoka ye kubanga yali gambe kanziru saabalwadde abafuka mbalekaawo ani akwata era nze mukyogera lunye nze nvuga n'empitawo nze sikwalagana n'abafu mukama ansaasire naye omuntu waba abayambi emmotoka ye nejjira omusaayi mwenna mutonnya abakuta abatute mu ddwaliro nga mutandika gamba yabba ssente muswaza nnyo muswaliza ddala era shemaponiyo now bwe tudde eno ku Hassan Ndugga ekisokera ddala kye nategeddeko maneja wa Hassan Ndugga Niga yafiirwa taata we ne taata we yafa atya taata we mbwe yawulira Hassan Ndugga bwe yawulira akabenje abantu mu kunyumya emboozi Hassan Ndugga ne bamuyamba biki nga bamanyi information bwetambula taata wa Niga yalowooza nti Hassan Ndugga bagudde kabenje omuli mutabani we manager wa Ndugga ye Niga era taata we yazirika n'afiirawo abantu bamuliko bemugamba nti babba ssente oliyo yafiirwa manager yafiirwa ne taata we kulowooza nti Bandugga bagudde kabenje so nga temunayogera bene bemwogera mukimanyi nti banne bano bafiirwa omuntu waabwe mu kuyamba mmwe mu mawulire agafuluma n'ekirala bwe mwe kati nabamazenze ng'omuntu bannanga omuntu akuyambye kibi nnyo kye mwakola naawe bwe tukomawo eno Ndugga ennyimba oluyimba terwali badde lubi n'obubaka bulungi nnyo ku muntu ategeera era nze oluyimba lusinza duvumirira abantu tebayambika nti omuntu asuubira okukola bali kye bakoze ajja funa information mola oluyimba naye Ndugga naawe
kyennyinza okuwabulamu katono nze nganze mutegeera yange ennyimba zino eza bifu weziri zibaddewo ate era zitambuza industry. Trust me you, singa Bobi Wine ne Chameleone ne Bebe Cool baali bakolagana music industry yinza okuba teyandituuseyo gyeri. Teyo bifu eyo baddewo etambuziza ekintu n'ekikuba paka beno basaka gye bali mu zaakayo naye baakikola mu ngeri eri ngiyite professional engeri etegeerekeka. Bw'oba olina gw'oyomba naye ebiseera ebisinga toyatula linnya olw'ensonga nti nange hafi nyinza okuba nina gwe neewalana naye nja kukwata oluyimba zaakayo nduyimbira omuntu gwe neewalana naye oba ndusabe ku radio balunkubire kwefu mu kalasa mayanji nga nina gwe nduweereza ku lw'okubanga zaakayo tetumanyi yaani fe abamujja ne tumwambaza essuuti tugamba Kingsa hayewalana nani alabika yono gwayimbako so nange nsobola oddutwala naye oluyimba terujja kugenda wala kubanga lulimu amanya agali mentioned bali bayambazanga erinnya ne bafuna oli n'ayimba kadingo oli n'ayimba kataala oli n'akola ki kale ne tumanyi ono alumba ono naye ng'oli tayogedde erinnya lya muntu nti omuntu asobola n'okuteeka mu mateeka kuba wakozesezza erinnya lye so tugende mpola mpola wadde nawe olina obubaka bw'oyisaawo naye tugende mpola mpola mulimu amannya g'abantu ekiyinza ofuula oluyimba lwo obutatambula ate nga lwandibadde lukola amakulu kale ye emboozi yani Hassan Ndugga n'Alimpa bwetyo bwekyali bwe twayongerayo waliwo ekivulu ekyali ekyotera and omuyimbi Aida